Nabusujju. Olunaku olwaleero tuzze Ekitalya prison fenga aba NUP Youth Fellowship okukyalirako ku basibe baffe Mwami Museveni be yaggalira mu bumenyi bw'amateeka. So tuzze okulaba nga tutuuse eddoboozi lyaffe n'okuyimira wamu n'abasibe bano okubakakasa nti tuyimidde wamu nabo. Naye twagala okusindika obubaka eri judiciary ya Uganda. Tunajjukira nti banga toneriise omulamuzi yavayo n'ayisa n'agamba nti ebikolwa bya poliisi ne military okuwamba abantu ne bakasuka mu drone ne bakasuka mu makomera ag'enjawulo bimenya amateeka. Naye tukyakirabanga n'okutuukisa ddala eggulo, lunaku lw'eggulo akireewo munnaffe yawambiddwa n'atuusibwako ebikolwa bye bimu n'akasukibwa mu makomera nga n'okutuusa kati tunategeerawo watuufu waali. Ekirala twagala okuweereza Mwami Museveni obubaka nti ebintu bino byakola ategerere ddala nti okubeera n'endowooza ey'enjawulo mu by'obufuzi si musango. Fonna tukola kino tukikola ku lwa ggwanga lyaffe n'okulaba ng'ensi yaffe etereera, so si kubeera balabe be. Tulwana kulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe buli omu ku ffe gy'anaasobola okweyagaliramu. Naye ye bw'alowooza nti okubeera n'endowooza eyawukana ku yiye guba musango, awo kyova olaba aba aleese enfuga etagoberera ssemateeka. Eggwanga lyaffe lye lulimu ggwanga lifugibwa ku nkola ya demokulasiya era ekkiriza ebibiina eby'enjawulo. Omuntu wa ddembe okuwagira NUP, wa ddembe okuwagira ekibiina kyonna eky'ebifuzi ky'abasazeewo okukola ki okuwagira. Ekyokusatu twagala okusindika obubaka eri public. Bannayuganda babeere bagumu. Ebikolwa nga bino eby'okubamalako eddembe lyabwe bizze bibeerawo ebbanga ddene okuviira ddala ku gavumenti z'aba Obote, Idi Amin n'abalala. Naye tulaba nti ebikolwa byemu Mwami Museveni by'avumirira ate byazzeemu okukola kati olunaku lw'olwaleero. Byagamba nti byali agenza okulwanira ate kati byakola, omuli okuwamba abantu, okubawuzaawo n'okubatta. Tukimanyi bulungi nti bannaffe bangi bafudde okuli Yasin Kawuma n'abalala, Nabukenya n'abalala. Azze abatta ku nkola y'emu era nga ate ye byagamba nti byajja okulwanyisa. So kakati ate tulaba nti byagamba nti byalwanyisa ate byazzeemu. Naye twagala okugamba Bannayuganda nti babeere bagumu, amateeka gali ku saidi yaabwe n'ensi yonna eri ku saidi yaabwe nga n'ekisingira ddala nti Katonda ali ku saidi yaabwe. Tubeere bagumu tulwane okulaba nga tweggyako enfuga eno etagoberera ssemateeka. Neyanziza erinnya Sevume Patrick, eddoboozi lya Busegaawo ate era munnankyukakyuka okuva mu National Unity Platform. Nja kusooka okwebaza ba comrade abayimiridde naffe ku lunaku olwaleero olw'ensonga. Ku nsonga ku kibuuzo ky'obuuzizza kyenja okubagamba ffe abakulembeze tuli bamalirivu nga mmere y'akatogo nti katokota bwe kasiiriira embeera tebadde nnyangu. Ko wano twatuuseewo ssaawa ezikka wansi w'essatu n'ekikwewuunyisa tuli mu kuvaawo ssaawa ezigenda mu 11. Emitendera tegibadde myangu naye omukulembeze yenna yoyo alemerako mu mbeera yonna ey'enjawulo mpaka bwe tufuna ekyo kye tuba tuteekeddwa okufuna. Ekirala, abantu baffe be tusanze eno si kyekifo ekirungi eky'okubaamu, naye bo bamalirivu bakimanyi nti mu struggle eno mwe mugenda okuva enkyukakyuka. Mwami Museveni twongera okusindikira obubaka nti bano obateeseeyo, naye essaawa budde bwonna bugenda kukya nga yeggwe agenzeeyo. Nammwe ba ministers ba MP abalire Mwami Museveni abateekawo embeera zino ezamusibira mu bbwa, olunaku lugenda kukya lumo nga yemmwe abali ewantu eyo. Naye ffe twongera okuzzaamu abantu baffe essuubi, ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongera okubazzaamu essuubi. Tujja kubeera wamu nammwe, tugenda kulwanira wamu nammwe, tugenda kutuuka ku buwanguzi. Baganda baffe musigaze nga muyina essuubi. Omuntu abali betusanze mu kkomera tebabasibye nti babasibye mibiri, wabula obwongo bongedde okutuzaamu essuubi nti bali wamu naffe. Naye ate ggwe asigadde yeebweru, nkusaba obeere nga bwebeereramu. Olunaku olwaleero amaduuka mwagasibye, n'olweggulo amaduuka gabadde masibe. Mujja kukiwulira kye nnyinza okubagamba, mujja kikakasa nti ebisosonkole by'amagi bisobola okukubwako ebirevu nga totegedde. Muganda waffe Kivumbi Akireo twongera okuyimirira naawe, abo bonna bamukuuma ddembe abatwalira amateeka mu ngalo, ensi egenda kubalamula
ensisi nsanyufu nammwe ne Mukama Katonda ng'ali wamu naffe tugenda kutuuka ku buwanguzi. Sibe bano betugenze okulaba tebakka wansi wa myaka 4 ate era ekitongole ekiramuzi oba ekyamateeka tekikoze kimala nti omuntu abeera n'amalayo emyaka 4 nga tafunye kugendako mu kooti, tafunye mateeka gamuyambako mu mbeera ya human rights. So ebyo byonna ogenda okulaba nti ye system Mwami Museveni ne banne gye bazze nga bazimba, naye ffe tuli ready okugirwanirira mpaka etunaatuuka ku buwanguzi. Saawa yonna tugenda kutuuka ku kiseera nga buli Munnayuganda asobola okweyagalira mu ggwanga lye constitution kubanga etuwa mandate. Erinnya Hajjati Kuruthoomu Nakalema Kangalira Nateete. Nva Kitalya okulaba ku bannaffe be baasiba emyaka egiweredde ddala kati 4 naye nga ekikwasa ennaku tebabaleetangako mu kooti kulabika nga bawozesebwa abasalibwe kiki ekyabakwasa ekyabasibya. Kyennyamiza okulaba nga bannaffe bali mu makomera mu ngeri bwetyo nga buli lunaku tebalina ssuubi ligamba nti banaafuluma babasalira omusango gwonna nti kino kyekyabateekebwako oba kino kye baakola. Kitwennyamiza nnyo ate nga ne mu mbeera gye balimu mu butuufu ennakuwaza. Balimu si nnungi, siyinza kugaa nti nnungi n'akamu kuba omuntu afuna ku ssuubi nti bamuwozesezza, ayina essuubi nti nakola omusango bwe guti, yonna amala emyaka gyange bwe giti naafuluma. Kati embeera teyinza kutereera ng'oli mu kkomera tomanyi ddirwa olifuluma, tomanyi ddirwa olisalirwa. Kyetusaba Mwami Museveni abantu abo babeere nga bawozesebwa, basalirwe, bamanye kiki kye baakola nabudde kye balina okuva mu kkomera era bafulume kuba ffe tebalina musango. Bali mu kulwanirira nsi yaabwe oba nga tetulina kubeera ku sayidi ewakanya. Ekyo nakyakijjawo tukimanye nti guno omulembe tewali kuwakanya, ye alina okukulembera paka. Naye bwe kiba nga waliwo okubeerawo opposition ne gavumenti, tusuubira nti abantu abo balina obuyinza okubeera nga babeera ku sayidi gye baliko. Kala wa Kirinnya Bukasa ku lukiiko lwa munisipaali ya Kira. Olunaku lwa leero tuva Kitalya okulaba mikwano gyaffe gitubuze ku maaso okumala emyaka egisukka 4 bakwatibwa mwezi gw'okubiri 2021. Naye ekyennyamiza nti embeera gye tusinze okubasangamu ate badde etiisa nnyo ng'era mu ekyo kindeetera okukoowoola bannayuganda mwenna buli omu okubaako kyayogera ku nsonga y'abantu abasibe kubanga ekibiina kya National Unity Platform kiri mu mateeka. N'olwekyo bonna omuntu yenna yawukanya n'endowooza yo taba mulabewo. Olunaku lwa leero okusomoozebwa kubadde kw'amaanyi nnyo okutuuka okusaba bannaffe abamu ne batulumisa n'okuyingira nga bakugamba nti olina okubeera ne COVID certificate. Akaseera kendowooza nti sike katuufu wadde nga nayo yali yeetaagisibwa mu kaseera akaayo. N'olwekyo njagala obbakoowoola mwenna gye muli obutasirika ku nsonga enkulu ng'eno erimu amakulu. Njagala okutegeeza abakulembeze bannange mwenna mu mbeera yonna eriwo nti buli omu oba oli mu kanso oba oli mu paalamenti oba oli wonna bali ku mawulire, fuba nnyo okulaba ng'osoosowaza ensonga y'abantu abo baasibira obwemage kubanga njagala kubategeeza nti bannaffe bangi nnyo ennaku zino zonna tuli mu kutambula makomera. Leero n'obeera Luzira, leero n'obeera Kitalya, n'obeera mu makomera poliisi ez'enjawulo ng'abantu baffe bavaayo okulaga obutali matevu ku mbeera egenda mu maaso ate ne basigala ng'era bakyawambibwa. N'olwekyo tubasaba mwenna bwe muteekyange ku mbeera egenda mu maaso kino kitukakatako ffenna ng'Abannayuganda. Omugezi omu yagamba if you want to get what you never got you must do what you never done. N'olwekyo mbasaba mwenna Abannayuganda ku nsonga egenda mu maaso mukoole buli muntu yenna twegattire wamu kubanga abantu baffe embeera gye bali mutusanze abaana nga balwadde ebirwadde eby'amaanyi olususu n'osanga lwonna nga lwaggwawo. Naye nga Abannayuganda ate nga naye buli omu kimanyi emyaka 4 tebabawozesanga, babaleeta onoolaba nga bamukubye emigga egy'amaanyi nga tebalina misango. Kale baba balina emisango babaleete babawozese basalire okusinga basiba mu mbeera enyigiriza obunyigiriza nga ate nabo Bannayuganda.
Yitako. Atowa. Era we wano. People power. Our power. Our power. People power. GDP everywhere. Ewa kuyita. Yakoleni alema. Nze byonna. Nina mbayo ne program story binonyeza bala bya bufuzi awo njagala bongere nga sikula. Kubadde okola ki? Bale bi program awo. Story. Lechana kila ndio kupata. Nyina akakamera akatono. Olakangira mane. Kapya. Yange yajja. Nasigaza kamera na kadi. Nali ndi charging ewaka. Negundi olwo kuteyo ogenda kwata yawa bwe. Basimudde ku kitu. Anziba ku kamera yange mu nnyonyi. Ngolago. Nali mu Canada. Kola NRM chapters. Manyayo kapia. People power. Our power. Our power. People power. Ra. Cha. Cha. Kitalian alo. Je. Nasoli bokuyita omuyaye naye ow'ekitiibwa. Leader of the delegation. Wajitiwa. Ono bada yatutusala eki. Aprotenyo. Bala baamuli. Wajitiwa kuje. Kuje. Kirete dina musawa yo namba musawa. Ofune list y'aba chairperson. Dorin. Madam Principal, where you are? People power. Our power. Ebyo mwe mbimanyika okunsinga kati. People power. Our power. Our power. People power. Ra.